Kale, ku cruise exclusive kwetuli Biva Organic, Marus Bridals, and of course bannaffe aba salon abateekamu akasimbi wama ne tuba nga tetutambula bulungi ne tuba nga tukutuusaako ensonga zonna zonna naye tondi buteraba gwe tukyali naye ndowooza tusigaza eddakiika ntono nnyo tubeere nga ate Newton tumuleka naye nga tetunnamuleka njagala briefly engeri gye waliko nkuba Kyeyo tugenda gatta UK, US, Saudi, Dubai, bonna abantu abasinga bakaba kimu Ekyeyo kisala. Newton, Ekyeyo kikusala kitya nodde Kampala wano n'ogamba yalla. Wallahi nga tokomyewo yadde n'ekyo musajja wange oyo kyamusalire South Africa. Yakomawo tayi kyamusala. N'akomawo n'agamba Allahu Akbar. Asooka mbuulire ye mu ngeri yagamba kubanga kya mirundi mingi kankubuulireko Alan nze ngenda kukyogera wano without fear of contradiction. Ekyeyo tekisobola kusala muntu okujjako nga ebintu byonna tobitunuulidde mu bulambulukufu. Kankulaga ekyokusooka abantu abasinga bagenda ku Kyeyo nga gwe mulundi ogusoose okulinnya ku nnyonyi. Value eri mu kulinnya ennyonyi ogimanyi esitula ne confidence yo kubanga okulinnya ennyonyi nga tewasoma ng'ennyonyi boogererako oluzungu ne bajja ne bakubuuza excuse me my water please waliwo engeri gyo obwongo bwo bukyuka. Kankubuulire lwaki Ekyeyo tekisobola kusala. Abantu bangi gwe mulundi gwabwe ogusoose olinnya ennyonyi naye process y'okufuna visa, process ya interview ku embassy ebakase okusitula okulowooza kwabwe n'obwongo eyo yokka okumanya bwe bafuna passport bwe bagistampingamu bwe bakola ki process eyo yokka okitegeera process eyo yokka ekusitula mu kumanya. Ekyokubiri bw'olinnya ennyonyi n'otuuka mu kifo ebintu otandika obbiraba obulala gambanga eno Ekyeyo tekisobola kusala muntu olw'ensonga Ekyeyo kiina omulimu gumu exposure lwakuba tugenda ne tufunayo ssente naye Ekyeyo ku bwakyo omulimu gwakyo the number one thing it should do is to expose you. Kwegamba kikubikkulira bw'ogenda ku Kyeyo woolabira abantu abavaluing obudde. Ekyeyo kyekyoka ekikuyigiriza okuvaluinga ssente. Ekyeyo kyekyoka ekikulaga nti osobola okuliivinga ku kasente akatono. Ekyeyo kikuyigiriza obugumiikiriza lwampaka. Ekyeyo kikubikkulira emikwano gye walina n'omanya nti oyo yali mutuufu oyo yali mutuufu oyo yali mutuufu oyo yali mufu. Ebyo obeera tobisobola. Nze bwe nabeera wano kampani yange nalina kampani ng'ewola ssente nga bakasitoma bange bangi mbalekedde ssente. Bwe nagenda ebweru abantu abansasula be nalinga ndowooza nti abo bakwano bange bwe naaba ngenze bajja kunsasula nafunako batono naye nga ekitegeeza oli ajja asasula wendi gwe mba siriiwo tampa ssente zange. Ekyeyo kyabandaga. Ekyeyo kikulaga ku skyscraper wano tallest building ya story meka ya story 16 naye n'okolera Dubai n'olaba ku Burj Khalifa nga ya story 10. Obwongo bubwatuka n'okubwatuka kati bw'otandika okuzimba wano kalina bwe bakugamba nti ogazimba kalina ya myaliriro ebiri oga lindako kansooka enkole ssente zibeere lwakirinnya kuba walabye Burj Khalifa. Ekyeyo kirina opportunity z'olaba. Wamma kyava omuntu ava ku Kyeyo ng'ennyumba pulaani gy'ayina amayumba kagabega abapangisa pulaani gya ffe tubeera wano mu Islam oli n'azimba akayumba nga katono naye n'olaba nga era takataddeemu mulembe naye Ekyeyo okolera mukamaawo n'oyiga bwe boorganizing eddiiro n'omanya nti eddiiro libaamu lampshade wakati wabaawo rag eno tayiro ya porcelain eri ogenda bugenzi mu toyi olaba ne bw'oba otuuse
ne bw'otagenda Dubai kugenda mu bifo Dubai n'okoma ku kisaawe kya Dubai n'ogendako mu tooyi yaabwe gamba n'abaana abali mu biyumba ennyumba z'abawalabu engeri gye bazizimbamu etooyi ey'e Dubai ku kisaawe bakozesa na mosaic bakozesa ceramic tile ne bakozesa pose ne masamasa kugamba n'amataala ago Ekyeyo tekisobola kusala kati abantu abagamba nti Ekyeyo kibasaze babeera balina mission emu ya ssente nti kaŋŋendeyo ntaddemu miliyoni zange 10 kaŋŋende nkoleyo obukadde 2 kati n'atuuka oba empapula ne zigaana n'atuuka oba ssente ezo n'atazifuna bulungi oba n'abeera nga Ekyeyo yakibala bubi ebintu bye bye yaleka wano ne bifa omanyi bangi nnyo babadde ne ssente wano ate ne batazifaako ne basalawo ate bagende kati ate agenda otunuulira eno ng'ebintu bifudde so amazima gali ku lwange nze Ekyeyo tekyansala era mmanyi bangi Ekyeyo tekisobola basala kankuwa ekyokulabirako nakolera mu restaurant nakolanga waiter mu restaurant zino zonna hotels ebungereza restaurant gye nakolamu eri mu Windsor kyekifo ekisinga ndowooza abagagga ebungereza naye njagala okukakasa Alan Cruz nti ebintu bye banjigiriza nga ndi mu restaurant wano byensomesa ku customer care nze ku customer care ndi muka nnyo naye nga nabiyiga ndi waiter omuntu yali yagenda okusoma ebintu ebirala mu kukuba wali Ekyeyo nga bwensoma nenkolako mu restaurant bwe namala mu restaurant nakolako konga kirina nakolako nga kirina w'essomero essomero erisembeza abantu abaana b'abagagga abasinga ebungereza essomero tulongoosa buli wamu nongoosa tooyi nongoosa boardroom okeera bakugambye nti leero Newton gwogenda okulongoosa blue green red ziba areas okitegeera wawulwe nongoosa kitchen wawulwe nongoosa toilet wawulwe nalongoosa ku boardroom naye standard y'okulongoosa gye banteekamu wano bwe ntandika cleaning company abantu bayinza obonaabona nange naye ng'ebyo nabiyiga naye kye nasingira ddala oyigayo mweri essomero ndabika nze nali nsingamu obwavu kubanga nze navuganga kagaali okugendayo naye nalaba ebika by'amamotoka abazadde kuba it was an international school abazadde nga bakimya abaana baabwe teriyo mmotoka yakabi mu nsi gye sitaalabako Bugatti Bentley Range Rover Mercedes Benz eziri latest Bravo fote zalimu apana ne Harrier teyalimu apana Maserati zino gye bayimbye Maserati bali abazadde babeeranga ne ssente kati nze ow'akagaali olina primo kyabikula obwongo bwange neŋŋaa naye eyerabika ye epitome ekyo kyayeka kye nnina okugoba era nange bwe naamala okusoma kubanga nalinga nsoma nga bwe nkuba Ekyeyo neŋŋamba bwe naamala okusoma ebyo byenja okugoba Ekyeyo kifa ndowooza nga bw'okyogedde actually awo tokyusa nawo Ekyeyo kifa ndowooza abantu bandibadde bagamba nti ŋŋenda okuva e Dubai nga njize bwe bakola ssente kyokka nga njize ne mukama wange ono yennyini ankozesa biki bye nnyinza omuyigirako ebyo osobola obbiyiga obeera otya e Dubai n'okolera security company n'okomawo wano e Uganda nga toyize bwe bakuuma bizimbe nga gw'obadde okolera security company n'otuuka ne ku supervisor level n'okomawo wano e Uganda gwe security ye yawaka nekulema lwaki totunda bukamera kyogamba maids baffe abali e Saudi be bandibadde wano nga bakola company ezikola abantu okulongoosa bakikoze Ekyeyo kiba kibasaze n'obeera Kadama n'okomawo wano mulina eggwanga eryetaaga bakadama n'otabakozesaako okugulawo buguzi company n'ogamba nti kati mmanyi bwe baatukozesanga eri baatugabanga bwe bati baatusasulanga bwe bati bakama bange maybe bampisangamu bubi nze abange nja bayisanga bulungi naye bwe bati bwe bakola obwakadaama n'oteeka wano company ate okisobola musobola n'okwegatta abantu nga bana bakadaama bana ne mugamba naye omanyi lwaki tetuyamba bana abantu abalala nabo babeere nga basobola okubuko ne mubeera ne company Ekyeyo tekisala sikiwulirangako
okutambula okulinnya obulinnye n'ogenda mu bbanga awo omanyi obulamu bw'oba oyongedde ku okufaako kweyongerayo nabo wafanga tafunanga ku passport okirabye so ekyeyo tekisobola kusala oyina okutunuulira buli kimu otunuulira ssente n'otunuulira exposure kati nze ebweru eyo nina abantu be nasisinkanayo nga ne kati nkyayogera nabo nga ne kati tukola bizinensi naye kati okisanga wano oli n'agenda n'abeera e Dubai n'abeera Abu Dhabi n'abeera mu bantu ddala abalina ebintu naye nga teyabajjaako namba teyabajjaako contact awo kiba kikusaze gwe bw'olinda omusaala gw'obulinzi kibeera kikusaze abantu bokka bosanga ku nnyonyi natuula ku nnyonyi nga waliwo ennyonyi gye natuulako lumu nentuula n'omukyala ng'agenda ye Manchester nze nga ngenda mu London omukyala oyo yali agenda mu Manchester ne tunyumya ku nnyonyi ne tunyumya nnyo n'afuuka mukwano gwe n'agamba bw'obeeranga weetaaza okujja up north nze onkoonangako bukoonyi okitegeera ne bwe mbanva e Dubai okweyongerayo era natuulako ko lumu ne engineer n'ambuulira ku bizimbe n'ampa lesoni yonna yali engineer nga kampani ye ezimba bizimbe mu Dubai okitegeera so Shaniki ono tujja kwogera nkakasi n'obwongo bulabika abamu batuuka eyo nga tamanyi na kiddako kigambye tali sharp abantu bangi bagenze ebweru abaali babatutte ne babeefuulira n'oddamu n'okozesa bwongo bwo n'ofunawo okusula wapya n'ofunawo okukolera wapya obwongo obwo butadde ku level ya kika kya waggulu tumanuva eyo embeera embi abantu bangi bagenze nga balina empapula bangi bagenze nga tebalina mpapula ne bakolera underground naye ne basobola okufuna ebifo ebituufu okufuna ssente ne sisitimu yonna ne bagitegeera awo obeera ositudde oba ositudde exposure toyinza kuŋŋaanya kisobola okukusala nga tumaliriza mu dakiika nga 5-4 omuntu akulaba essaawa zino azibuse agamba naye njagala ontangaazemu akantu kamu koyogedde abasinga bagenda nga expectation ya ssente kati omwana agenda okusitula olwaleero atulaba olwaleero agende nagundi ki mu mutwe tutandikire kuva waka otuuka ku airport awo kiki soka omubangule ekisookera ddala kampiseewo kano akantu ku speed waliwo kampani emu yayinanga asikaali ng'asikaali ali ku gate naye asikaali oyo buli lwe yabeeranga ku gate waliwo omu ku bakozi yajjanga ne wiribaalo nga wiribaalo eyo kuliko akabokisi katono nga akabokisi ako kalimu sodust omumanyi obuwungu obwo obuva ng'osaza olubaawo omusajja yajjanga ne wiribaalo nga wiribaalo yonna tekuliiko kintu wabula akabokisi akalimu ki sodust kati nga buli lwaba afuluma gate ono omusajja akuuma gate asikaali amwaza n'akebera akabokisi n'alaba mu sodust lunaku lumu ne luyitawo olunaku olwokubiri omusajja era n'akomawo ne wiribaalo ng'akabokisi kalimu sodust olunaku olwokusatu olunaku olwokuna wiikisi 3 wiikisi 4 asikaali kyava agamba naye lindako musajja gwe buli lwojja wano oyitawo ne wiribaalo eyo eriko akabokisi buli lwenkakebera kabeera mu sodust omutima guŋŋamba waliwo kyokola ekitali kituufu naye njagala twogeremu bwogezi ng'abantu kiki kyokola ekyo ekitali kituufu nkyempulira mu mutima k'omusajja abula abasikaali nkubuulire bulijjo nziba wiribaalo okitegedde omusajja yakabba wiribaalo 27 naye nga buli lwajja ayitawo ne wiribaalo kati oli asikaali mu kifo ky'okukebera okumugamba naye wiribaalo gitwalawa akebera kabokisi so abantu bwe tuba tubasomesa twagala batunuulire the bigger picture saagala otunuulire kabokisi ka sodust tunuulira wiribaalo bw'otatunuulira wiribaalo bagenda kubbako wiribaalo yo nga gw'otunuulidde kabokisi n'enkya n'otunuulira kabokisi noayitawo kabokisi omuntu agenda ku kyeyo ekisooka akimanye nti agenda mu exposure ogenda kubangulwa bwongo kubanga n'obwakadaama bwe bakolera mu nju gy'ogenda obukoleramu bwawukana n'enju gy'olimu ewaka so kati genda mu nju eyo kisenge ddiiro kateni ddiiro wano ewaka tuli mu kateni ddiiro
genda mu nju ya muwalabu eyina ebisenge 4 eyina bathroom 3 eyina olujja ayina abaana yes ekisookera ddala bwe baakola enju eyo gikube n'ebifaananyi gyegombe buli gy'ogendamu ojja ogaye nange bwe ndiba ndi wa kuzimba at least ndikozesa kwena ennyumba bweti ekyo kimu ekyokubiri bwe bakuwa abaana abo abaana b'abawalabu bayinza okuba nga nabazibu nnyo yiga olulimi olwo abawala bangi bagenze ne bamala e Saudi Arabia emyaka egi naye naakubawo ngo nga man anta nga tasobola kwogera luwalabu luyige bw'oluyiga oyina obugagga bungi buli mu luwalabu ne bw'ogamba bugambi nti ogenda kubeera ng'oli translator ne bw'ogamba bugayi wano oyagala ddusomesa naye ebyo oyinza biyiga ng'oli ku kiyumba nti bw'oyiga oluwalabu ne weewa emyezi gyena n'obeera ku YouTube okwo n'oyiga oluwalabu mukamaawo n'akimanya nti kati tebakyasobola kukugeya alinnyisa bulinnyisa ssente zo okitegeera ne batankoga naawe n'omudamu baga ono ate ye nga Kadama wanjawulo atali akamulali amanyi n'olulimi bangi nnyo mugenza mu biyumba ne babayigiriza okufumba piraawo oyo omulungi billion byenyigiremu obiyige emmere eyo giyige bw'okomawo wano eyo restaurant namba bw'oba olongoosa kiyumba bw'okomawo wano eyo kampani namba yakulongoosa okulabirira abaana eyo kampani namba yakulabirira abaana olulimi lwe boogera eyo kampani namba nga oyina olulimi osomesa lulimi kati obusente bwabwe bwe bagenda okukuwa bwe busingako obutono obusente bw'ogenda okujja Saudi Arabia ogenda okujja Qatar bwe businga obutono kati gwe weebuuze nze sente mmeka nze bwe nagenda e Bungereza masters yange yali ya $2 million nze gwanga liri nze nali wa sente naye gwanga eryo lyampa obuwumbi nga 10 nti ntoola butozi ku mutwe bwe nti ekyokola leero bwe nakomawo wano Makerere n'empita nsomese nembeera nga nsomese Makerere nakati bizinesi ze nayiga zindi mu kuwa abantu gwe tola nti ndyako buli bye nasoma mbiridde mu ssente bye nakubako ekyeyo mbiridde mu ssente okitegeera kwega nsaatunulira misaala omusaala ke kabokisi ka sawdust so kale Newton Butera ba House of Wealth wetusinzidde wano and of course njagala okubeera nga ate empunzika show yaffe olunaku lwaleero naye nga tetunnawunzika soko osibula abantu obeeko n'ebigambo ebisemba by'osobola okuba nga obagamba okay neyanziza nnyo Alan Cruz weebale kubeera nga otulabye okuva lwe twatandise paka lwe tumaze manya nti gwe buli lw'obeera nga oli bw'obeera wano ng'oli mu kutulaba oli ku luzzi lwa kumanya senako akakopo kamu oba weevuubiikira ose ne pipa namba ogenda oliginywako so mukama abatukuumire nnyo abali eyo mu kuyiga naye okusingira ddala mukama akuume ba Alan Cruz bano abatambuza omulimu guno House of Wealth bw'oba oyagala okutufuna ojja kuba 0706 582 868 tuyinza okuyamba okuguza ettaka tuyinza okuyamba okukyusiza ettaka lyo mu ekyapa mu mannyago tuyinza okuwabula mu business tuyinza okuwabula mu nsimbi engeri gy'oyinza okukozesaamu ssente zo oleme kukola loosi tetwagala okole loosi nga weetuli twebuuzeeko obeere ng'osobola okuganyulwamu so ennamba eyo gy'okubye oyinza obutakuba direct n'obeera ng'ozze mu WhatsApp naye kimanye nti amagezi ag'ebyensimbi tugasasuza ssente eddakiika 3 za $5 eddakiika 6 gye $10 so gw'ojja ossalawo abantu bangi bajja nina ekibuuzo kyange nambuuza ekibuuzo nga kikwatagana ku ssente naye nga tayagala kukisasulira kasita owulira ng'obuuziza ekibuuzo nga kikwatagana ku ssente manya nti mba nina okukukyajinga bwe mba sikukyajinze tulina tusobola onyumya ku mboozi endala obululu baabubba oba tebaabubba abantu babawamba oba tebabawamba drone ekola oba tekola yeetaagako ennamba nga zezimu ku mmotoka endala oba ebyo tusobola obyogerako mukama yeebazibeezi inshallah naye kasita bibeera nga bikwatagana ku ssente emanya nti eddakiika 3 tusobola okwogera ku WhatsApp za $5
eddakiika essaawa namba ya mitwalo 10. Okay. Alan Cruz Gemanya, Mr. Handsome, and of course, tubadde ku House of Wealth, one opposite YMCA, Kizimbe Buddu House, kosobola okubanga ate omusanga. Wemba nsaze okuwa ebikulu nkwera ddala ebikulu. Tuli proud part by Beaver Organic, Amalus Bridals, Hasi Saloon, Jeb Fashions, bonna bonna nga tutambula nawo mu programs zaffe ez'enjawulo. Neebaza mwenna abagenda maaso n'okwagala Newton ne mugenda maaso nga no Alan mukomyewo. That means mupikinga by'abayogera. Ate naye mbaagala nnyo mbaagala kufiirawo. Kale njagala okubeera nga mbasibula ano olunaku olwaleero mugende mukole bye mukola ebyekyeyo mubitegedde bulungi nnyo abali e UK abali e US abali e Abu Dhabi abali e Saudi Arabia musiba bulungi mweraba.